Entalo wakati wa Lawrence Kigundu n'abooluganda lwe ziva ku ttaka erisangibwa ku kyalo Bataka Zone mu muluka gw'e Nabbingo mu Town Council y'Ekyengera si zaakuggwa kati ng'abakungu ab'enjawulo okuli Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja n'omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Fiona Barungi baziyingiramu naye zirabika zikyalemye. Abooluganda lwa Kigundu bagamba nti ye n'abaana be beeremeza ku ttaka lyabwe nga n'ennyumba y'ekiggya yagyekomya ng'ate Minisita Mayanja yavaayo n'abawa olukusa okukozesa ettaka lyabwe nga bwe baagala. Okugula wano twagula tumanye ensonga ziwedde n'ebiwandiiko nga babituwadde nga minisita yennyini n'ajja ku kitundu. Minisita ye Mayanja, Saamu Mayanja n'ajja ku kitundu n'agamba ab'ekika bakolese ettaka lyabwe. Naffe kwe kufuna obuvumu obugula ettaka. Kati twebuuza bw'aba yajja n'alongoosa nti omusonga mu kkooti teguliiyo. Kati ate lwaki amagye gajja agula ettaka wano naye mukulu Kigundu wano twagulawo banedda ffe tuzimba ennyumba zaffe n'ajja n'azimenya emmere yaffe n'agifenda amagye gatukuba gatuwamba ne gantutwala mu bifeefaafe. Bano abakulembeddwamu Theopista Nakabango ono mwannyina wa Kigundu bagamba nti Kigundu n'ab'ennyumba ye bakozesa amagye ga Brigadier General Kyamuzi agatambulira mu mmotoka za drone enjeru eya kiragala ssaako n'eya bbulu ne babatulugunya. Kigundu atukukidde ensonga nga ffe abafamire twatula tugabanya ettaka lyaffe buli omu n'afuna akake naye Kigundu yakozesa mukulu Brigadier Kyamuzi ne bajja ne bagugumula abantu ne bakoona amayumba g'abantu ne basenda buli kimu. Bannange minisita tusaba ojja otuyambe. Minisita twajja ntwekubira enduulu n'otugamba ogenda kukomawo ofulumye Kigundu mu nju. Minisita okyagaanye okukomawo ne tusaba wena embeera eriwo tuli mu bulumi mukama waffe wali badde ojja n'okola ki n'otuyamba. Kigundu yatwemesa okutuuka awaka. Twatugamba ogenda kujja omutugire mu nju tusobole okuba nga twegazaanyiza awaka. Minisita tukusaba okomewo otugirewo omusajja tusobole okuba nga tuggye ewaffe nga twegazaanyiza ewaffe naye tetwegazaanyizaayo. Baleeta abasirikale ne bakubira abantu ku ttaka ne basenda ebizimbe ne bayiwa buli kimu. Mukama waffe embeera gye tulimu ya bunkenke. Bagamba nti wiiki ewedde Lukyamuzi ng'ali n'abajaasi bagenda ku ttaka lino ne basenda ennyumba zaabwe kossa n'emmere y'abantu abaagula ku ttaka lino nga basinzidde wano ne basaba bekikwatako okuvaayo babayambe. Kubaddeko omusiri gwa lumonde yiika nnamba, kubaddeko omusiri gwa muwogo yiika nnamba, byonna baabisenze. Mwami Kigundu ne famire ne batabani be bazze ne baleeta greda ne babisenda byonna. Kaakati tusaba buyambi ssebo ow'ekitiibwa minisita otuyambe. Ennyumba z'abantu ezaaliko zonna zaamenyebwa, emmere y'abantu eyaliko yonna yasendebwa. Kati tuli mu kwekalakasa nga tusaba minisita yonna gy'oli yenna gwe kikwatako oba pulezidenti tusaba buyambi. Amagye gatufuukidde amagye tetulina gye tuddukira amagye ga Lukyamuzi. Brigadier Lukyamuzi atufuukidde Lukyamuzi yegasse ne Kigundu n'abaana be abaana batambulira kuno ku ttaka n'ebiso baagala kutema abantu bakubiddwa emiggo. Maria Monica Nakasumba, KSTV Agaleero.